Abakulembeze ku mwalo gw'Erambo bakunganye mu lukiiko okulaba buti basobola okugonjolamu ebiruma abatuuze ku mwalo guno. Olukiiko luno luwomeddwamu omutwe eyali omubaka w'abavubuka Sarah Babirye Kityo nga minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga General Kahindo Otafiire yabadde omugenyi omukulu. Kidepo Mulindwa yasoose okubuulira Otafiire ng'amagye agasindikibwa okukwasa ebyenvubo bwe gava edda ku mulamwa nga kati bawamba mukene w'abakazi ate ne bamutunda. Abakyala bano bonna nga bw'obala bali mu busente bwa looni olumala okuvuba mukene waabwe ng'amagye gajja gamukwata ng'abagamba mwavubye bubi. Bano era bemulugunyiza ku ssentebe wa NRM mu ggombolola y'e Bukakkata Richard Kimera bwe yeekomye ekitundu ky'ennyanja nga kw'otadde n'ettaka lya gavumenti era nga takkiriza muntu yenna alirinnyako. Tulina ettaka wano erya gavumenti zaali yiga 381 yiga 8 yaziwamba omuntu omu adiringa n'amagye babonyabonya abantu buli kintu bakikoze abantu. Naiti Nampa omutuuze w'e Kasokero era e Bukakkata naye alumiriza ssentebe ono okumutwalako ebisolo bye mu lukojjokojjo nga kw'otadde okumusibisa. Kimera yajja n'abantu besaasoka kumanya nti basirikale nankwata bwe bantuusa ku poliisi baŋŋamba nzikiriza omusango gw'obubbi bwe nagaana ne banyingiza munda ne baddamu ne banfulumya ne baŋŋamba kkiriza ogw'obubbi bwe nagaana ne baŋŋamba wabaaganye ne poloti yogenda gitunda osasulire omugagga. Era abatuuze bategeezezza minisita nga bwe boolekedde okuggwaawo kuba batawanyizibwa akawuka ka siriimu nga mukene mwe baali bajja 10 ekibabeezaawo babayimiriza okumuvuba. Bakyala abasigala kuno nga twalwala akawuka naye omulimu gwaffe gwe twabadde tufunamu akasente gwe gw'ogwa mukene kubanga buli namuntu ne baba alina emitwalo 5 asobola okuwala munne emitwalo 2 n'agenda wali ku mwalo n'agula akatiba ka mukene n'ayanika n'ajjamu kyaliisa abaana n'ayanika obukene n'ajjamu okusente akasobola oweerera omwana naye taata embeera mbi nnyo. Ate abalala bagamba aba UPDF abakwasa amateeka ku nnyanja baddira emyalo ne bagipangisa abantu ssekinnoomu ng'eno gye basinziira okugobaganya abantu ku nnyanja. Era abakulu abo abakulira amagye waggulu eyo bakwatagana n'abamu ku bagagga abanene ennyo najja ne bateesa nti omwalo bwe guti sente bwe ziti ne bamukkiriza okuvuba envuba yonna gy'ayagala. Kyokka ono omunaku n'atandika okutuubuzibwa nga talina mbeera yonna emukkirizisa kugenda mu mazzi eyo. Abakulembeze basabye minisita etteeka erirambika abavubi okuddamu okutereezebwa n'emisanvu egiri ku kkubo gikendeere kuba bangi bagyeyambisa okutulugunya abantu. Ng'okugeza omukulu avudde wano agambye ekitimba nga kiyitamu ppeeni naye nze ebbanga lyemaze emyaka 2 gemaze nga nkula sirabangako ekitimba kiyitamu ppeeni. Jeno olwaleero singa mpita abantu abaakosebwa olwa road block eyo oyinza okwewunya obungi bwabwe. Okusooka tewali mataala ababoda babeera bavuga ekiro nga bw'olabyewo bwe babakubamu ebitooki they lose control ne batomera obupande ne batomera amayinja abaana bamenyesa amagulu. Mu kwogera kwe minisita Otafiire alagidde omuduumizi wa poliisi mu bitundu by'e Masaka Ezra Tugume okunoonyereza ku Richard Kimera era bwe bakizuula nti atulugunya abantu akwatibwe. That man has to be investigated. Oba atwalenteza abantu byakola byonna bw'osanga gali mu mazima mukwate omuleete tumukanga kule ng'amateeka bwegalagira tewali ali waggulu w'amateeka. Ku lukomo lw'essimu Richard Kimera ayogerwako asambaza ebimwogerwako n'agamba nti bino bya bufuzi. Sina budde bwa bya bufuzi bya kisiru agenda mu paliamenti agenda kusoba miliyoni z'emmeka anakudda waggulu badda ku bantu ba wansi bwe basiriwaza bo bafunemu kye baagala. Otafiire agumizza abavubi ng'amateeka g'envuba bwe gasobola okukyusibwa kuba si mateeka ga Katonda. Tene kitatuuka amateeka g'okuvuba si mateeka ga Katonda. Amateeka baagateekako nga baagala kutaasa ennyanja kubanga twali tuvuba bubi. Eyakola amateeka ayinza kubanga yayitirira. Abavubi bangi bazze bawulirwa nga beevuma enkola ya UPDF ey'abalwanyisa envuba embi emenya amateeka nti basusse okubatulugunya ekiviiriddeko ne bannaabwe okulugulamu obulamu.